Mukama yebazibwe ntuba Katonda balungi mbabuuzaako linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbeebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo gwo, emmere y'omwoyo gwange, ekigambo ekinyweza amagenda gaffe mu Katonda, ekigambo ekireeta okukkiriza kwa Katonda mu mitima gyaffe, ekigambo ekyongera okunyweza ebyo byonna bye tuzze tuwulira okuva mu buto Mukama byayagala tukole. Buli lwe tuwulira ekigambo kya Katonda byonna byongera okunywezebwa munda mu ffe. Okutya Mukama kweyongera mu mutima gwa buli muntu buli lwawuliriza ekigambo kya Katonda. Era nsaba Mukama tukulembere n'olunaku olwaleero ekigambo kye tugenda okugabana kinyikire mu mutima gw'oyo awuliriza, kibe kitangaala eri omutima gwe era kimuwe obulamu obupya obw'omwoyo, okumanya okupya n'okubikkulirwa okupya okw'omwoyo wa Mukama. Era nga mu kutandika njagala okujjukiza gwali yenna awuliriza nti mu ssaala Mukama gye yatugiriza tusaba ne tugamba nti tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa. Ekyo kitujjukize nti nga naawe bw'osonyiwa, nga nange bwe nsonyiwa, bwe ntyo nange Mukama bw'ajja okunsonyiwa, bw'atyo Mukama bw'ajja okukusonyiwa naawe nga bw'osonyiwa. Nga tonnaba kugenda mu maaso ga Mukama kusaba, kusinza, kakubeere kusoma Bayibuli oba kutendereza, kusiiba, sooka okebere omutima gwo osonyiye buli muntu yenna, kubanga okusonyiwa okuva mu mutima gwaffe ekyo kirabo Mukama yakiwa buli muntu, si busobozi bwaffe, si magezi gaffe, wabula ekyo Mukama yakituwa buli muntu kasita osalawo n'omutima gwo Mukama akuwe ekirabo ekyo eky'okusonyiwa okuva mu mutima gwo bw'oba ng'osazeewo nga ky'oyagala. Sonyiwa buli muntu. Bw'osonyiwa oba osumuludde oli gw'osonyiye ate nga nawe kennyini weesumuludde, kubanga ekyo Katonda kyeyagala tukole, tusonyiwe oyo yenna akoze ekikyamu era olwo tusobole okutambulira mu maaso ga Katonda, tube nga tusaanidde mu maaso ga Katonda. Bwe tuba nga tetusonyiye mu mitima gyaffe mu maaso ga Mukama tuba tetusobola kusembera mu maaso ge kuba tubaamu ekibi eky'obutasonyiwa. Ekirala, oyo yenna ng'oyagala okumanya Mukama, munnange olina okutambulira mu butuukirivu, olina okwegendereza kiki ky'olaba, kiki ky'osoma, kiki ky'owa obudde era ky'oteekako ebirowoozo byo, bifo ki by'obeeramu bisaanidde mu maaso ga Katonda, by'owuliriza, by'osalawo okuwuliriza, by'osalawo okunyumya okwogera bisaanidde mu maaso ga Katonda. Singa tujja mu maaso ga Mukama ne tusaba, ne tusiiba, ne tusinza, naye nga tukyalina endowooza ey'ebintu by'ensi, tukyalina endowooza ey'okuwoolera, ey'obutasonyiwa, ey'okwagaliza abalala obubi, ey'okweyagaliza ffekka, munne tuba twerimba, kubanga ye Mukama atunuulira ekiri mu mutima gwo, ekiri mu ndowooza yo. Tusobola okulaga ensi yonna tusaba era tuweereza mu kkanisa ne Bayibuli tukwata ennene nga tugenda mu kkanisa, naye biki ebiri mu mutima gwo? Birowoozo ki by'olina eri mulirwanaawo, eri muganda wo? Birowoozo birungi bya kwagala kwa Katonda? Bintu ki by'olaba? Biki by'owuliriza? Bifo ki by'osalawo okugendamu bisaanidde mu maaso ga Katonda? Tufeeyo okulaba nti tutambulira butuukirivu, kuba awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda, tewali agenda mumanya. Awatali butuukirivu osobola okumanya ebikwata ku Katonda naye ate Katonda n'otamutegeera. Osobola okumanya ebikwata ku Mwoyo Mutukuvu naye Mwoyo Mutukuvu n'otamutegeera era n'otaba nkolagana naye, kubanga Mwoyo Mutukuvu mutukuvu, abeera watukuvu. Gye tukoma ffe kennyini okwekumira mu butuukirivu, tuwa Katonda omukisa okujja mu ffe mu mitima gyaffe, ayite mu ffe aleete okwagala kwe n'ekitangaala eri ensi, eri mulirwanaawo oyo Mukama gw'akusemberezza. Obubaka obwaleero
bugende eri oyo yenna ayagala okubeera ku kijjulo kya Mukama, ekijjulo ekyo ky'omwana gw'endiga Mukama kyategese era ekyaggwa okutegeka. Oyo yenna ayagala ogenda mu ggulu, oyo yenna ayagala erinnya lye libeere nga liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu, beebo bempeereza obubaka buno. Nga tonoonya kumanya bumanya kanisa, tonoonya kumanya bumanya baweereza kuba na nkolagana nabo, naye ng'oyagala okuba n'enkolagana ne Mukama Katonda wo eyatonda eggulu n'ensi. Kubanga Mukama ekyo ky'ayagala. Mukama ayagala ekikula kya Kristo ekiri mu ggwe kifune emmere y'omwoyo kikule buli lunaku, kituuke ku kipimo kya Kristo we yali kuno ku nsi. Ekyo kyatugamba mu Ephesians chapter 4 verse 11 okutuuka 15. Ekikula kya Kristo ekiri mu ggwe, ekiri mu nze, buli lwe tukiwa emmere y'omwoyo kyongera okukula, buli lwe tutambulira mutuukirivu kyongera okukula, buli lwe tulaga okwagala muliraanwa waffe kyongera okukula, buli lwe tuwa Mukama obudde ekikula kya Kristo munda mu ffe kyongera okukula. Ate era bwe tuwa omulabe obudde, sitaani ne tumuwa obudde, ekikula kya sitaani kikula mu ffe. We tutambulira mu kibi, ekikula kya sitaani kikula mu ffe. Buli lw'otambulira mu kibi oba buli lw'entambulira mu kibi, ekikula kya sitaani munda mu nze oba munda mu ggwe kikula, kuba tuba tukiwa emmere y'omwoyo eya sitaani. Y'ensonga lwaki tulina okutambulira mu butuukirivu. Ekigambo siini, okwonoona, siini, sin, kitegeeza Satan in nature, kikula kya sitaani. Ekibi we kibeera mu ffe kikula kya sitaani. Buli lwe tusalawo okulaba ebintu ebikyamu, okuwuliriza ebintu ebikyamu, okwogera ebitasaanidde, okubeera mu bifo ebitasaanidde, olwo tuba tuwa kikula kya sitaani mmere kkula mu ffe. Y'ensonga lwaki aliyo yenna awuliriza ngamba ggwe ayagala okugenda mu ggulu, ayagala erinnya lyo liwandiikibwe mu kitabo eky'obulamu, ayagala okufuna essanyu ng'olabye Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo ayagala okuba n'enkolagana ne Mukama Katonda we, kubanga waliwo enjawulo ey'okumanya ebyawandiikibwa naye ate n'otamanya Katonda. Osobola okumanya Bayibuli okuva gy'etandikira paka gy'ekoma naye nga Katonda tomumanyi. Osobola okumanya ebikwata ku Katonda naye Katonda tomumanyi. Njogera ku abo abanoonya Mukama era bamuzuule, nga bw'ayayogera nti oyo amunoonya ajja muzuula. Obubaka obwaleero ngenda kwogera ekigambo ekiri mu kubikkulirwa essuula e12 olunyiriri olusooka, olunyiriri olwokubiri n'olunyiriri olwokutaano. Era nga nkujjukiza aliyo yenna weenenye, twenenye nga tukyalina akakisa nga tukyali mu nsi. Weenenye, twenenye. Abuulira enjiri tokoowa kwogera kwenenya. Okwenenya tujja mu maaso ga Mukama ne twenenya era ne tulaga obumalirivu okukyuka okuva ku mize emikyamu, era ne tugiviirako ddala, n'amakubo agatwala mu mize emikyamu ne tugaviirako ddala. Ne tuba nga tetwenenyeza mu bigambo okka, ne mu mutima ne tukaabira Mukama atuteekeko ekisa atusonyiwe, ate atuwa obusobozi okuva mu egyo emize emikyamu, era ne tugiviirako ddala. Mukama alaba obumalirivu obuli mu mutima gwo okuva ku muze ogwo omukyamu, era olwo nakkiriza okwenenya kwo. Buli muntu akyali mu nsi, Mukama atuwadde akakisa okwenenya, era bw'olituuka mu maaso ge toligamba mbu akakisa tewakawulira. Gwali yenna awulidde obubaka buno, oba awulira obubaka obulala bwonna eyo obw'abasajja ba Katonda, abaweereza ba Mukama ne bakyala ba Mukama, abo bonna abawulira okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu. Tosalira mulala musango, oba omuweereza gundi ne gundi gw'olaba nti ali ku byakunoonya ssente, tomusalira musango, wabula musabire Mukama muteekeko ekisa akomewo ku kkubo ettuufu ery'okubuulira emyoyo okutwala abantu mu ggulu. Kubanga leero oyo gw'olaba ng'omutamiivu asobola okukyuka enkya n'aba nga ye muweereza wa Mukama ne yenenya. Ate kyangu nnyo n'oyo omuweereza wa Mukama leero okutuuka enkya ate ng'akyusa azze ku ludda luli olulala. N'olw'ensonga eyo tosalira musango, kubanga ffenna twayonoona era twazaalibwa mu kibi, wabula kisa kya Mukama kye kitulonda ne kituleeta gy'ali. Mwoyo we yatulonda n'atuleeta gy'ali, n'atuwa omukisa okubeera abaana be.
era nakkiriza abo bonna abamusinza mu mwoyo ne mu mazima okubeera abaana be, era be bamusinza bayagala. Otula mu Romans chapter 8 verse 14, abaana ba Katonda beebo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima, mu mwoyo ne mu mazima. Tuli mu kiseera eky'okutukuzibwa, ekiseera eky'okutukuzibwa. Ekkanisa mu kiseera kino eri mu kiseera eky'okutukuzibwa. Bwe njogera ku kkanisa sigamba ekkanisa y'egindi oba ey'egindi oba ey'oku kyalo gundi oba ey'omu nsi bw'eti, njogera ku mutima gwo, kubanga ye kkanisa Mukama mw'atuula. Mukama tabeera mu bisenge bya bizimbe, era tabeera munda mu butuuti oba mu kabada oba mu butabo, wabula Mukama atuula munda mu mutima gw'omuntu. Era etula mu kitabo kya Ecclesiastes chapter 3 verse 11 watulaga nti mu mutima gw'omuntu Mukama yateekawo emirembe n'emirembe, kubanga awo waatuula. Ekkanisa eri mu kiseera eky'okutukuzibwa, era nga etusukka ekiseera eky'okutukuzibwa tuba tuyingidde ekiseera eky'obwakabaka bwa Katonda okubeera ku nsi. Bwe tuba tusaba mu ssaala Mukama gye yatuyigiriza tugamba nti obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe ku nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Kino kye kiseera era kye tugendamu. Kino kye kiseera eky'obwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi, era ng'ekiseera eky'okutukuzibwa kiri mu kukomekkerezebwa. Olwo ekyo ekyayogerwa mu kubikkulirwa essuula ey'okumin'ebbiri olunyiriri olusooka olwokubiri n'olwokutaano kiryoke kituukirizibwe. Tujjukire emitendera nga tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, osooka kwatula n'okkiriza Yesu Kristo n'olwanyisa amaanyi ga Sitaani agagamba toyatula ojja kuswala, abalokole bakole bati, gundi anaalowooza ki, ono anaalowooza ki. Osooka n'owangula ekyo mu kutandika okumanya Mukama. Bw'owangula ekyo n'okkiriza n'oyatula mu lujjudde, ky'okkiriza Yesu Kristo, eyo eddaala gye tusookera ffenna. Olwo n'otandika okweyawula ku nsi ku mize emikyamu ng'okimanyi sina kukola kino, sina kukola kiri okuva lwe nasazeewo. Ekyo bw'okiyitako n'otandika okuba nga obulamu bwo bukyuka olw'engeri gy'ogenze nga weesala ku bintu eby'enjawulo. Obulamu bwo butandika okukyuka, naawe kennyini weeraba nti obulamu bukyuse. Waliwo emikaano gy'ovuddeko, waliwo ebifo by'otokyagendamu, waliwo emize gy'ogenza ovaako. Obulamu bwo bugenda okukyuka. Njogera ku mitendera gye tuyitamu obulamu bwaffe nga tukkiriza Yesu Kristo. Olwo gye ntuuka eno nkulage okutukuzibwa kwe tutuuseeko. Bw'otandika okufuna enkyukakyuka mu bulamu, otandika okulaba amaanyi ga Katonda mu mirimu gyo, mu buli kimu ky'okola, ne mu ntambula yo mu nsi. Otandika okulaba Katonda ng'akola mu bulamu bwo mu mbeera ez'enjawulo z'osisinkana n'okusomoozebwa. Otandika okulaba omukono gwa Katonda mu ebyo by'okola, era otandika okufuna obujulizi. Bw'osukka awo Mukama atandika okukozesa okusumulula abalala, naawe kennyini okwesumulula abo bonna abakwetoolodde. Otandika okuwulira nti mazima Mukama ali wamu naawe, era otandika okuwulira obukuumi bwe obwa ddala. Katonda nga tokyamusinza na kuteebereza oba na fiiringi, wabula otandika okumanya nti Katonda wa ddala. Kati bw'ovaawo oyingira mu ddaala ery'okutukuzibwa. Ekkanisa lyerimu era Mukama lyali mu kukomekkerezebwa. Ng'etuva mu kutukuzibwa Mukama atuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda olwo bujja ku nsi muggwe mu mutima gw'oyo yekka abo era be yalonda, abamanyibwa okuva ku ntandikwa. Muggwe mu mutima gwo obwakabaka bwa Katonda bugenda kujja ku nsi. Mu kutukuzibwa Mukama agenda kusalako ebintu bingi, akujja ku kino, akujja ku kiri, ate mu ngeri ez'enjawulo. Era gwale naawuliriza embeera yonna gy'oyitamu eri kitundu ku ekyo Mukama ky'akozesa okukutukuza obe ng'osaanidde mu maaso ge. Y'ensonga lwaki ebiseera bino bangi obeera okaaba mu mutima ng'ogaana Mukama, naava ntya ku muze guno? Mukama nnyamba onzigye mu kiri, Mukama nnyamba onzigye mu kiri, kubanga Mukama ly'ekkubo ly'akozesa okujja ku mize egyo. Era ogenda okumaliriza
ng'emuzogo guviiriddeko ddala okuyitamu eyo embeera gy'oyitamu mu kaseera kano. Oyo yenna ng'ebirowoozo bye n'omwoyo gwe agutadde Katonda era agutadde ku nsi ey'omwoyo, ebintu bye njogera, buli lwe njogera naawe kennyini obeera ogoberera mu mwoyo gwo ng'otegeera biki bye njogerako, ng'era obikwataganya ne kikyoyitamu mu lugendo lwo okumanya Mukama Katonda, mu lugendo lwo okumanya Mukama Katonda, okuba n'enkolagana naye. Era eddala lye tugendako lirya Kristo okujja mu nsi ng'ayita mu ggwe, liddaala erisembayo. Era kino kyetaago oyo yenna anaabeera ku mbaga ey'obugole alina okuyita mu kino, alina okutukuzibwa, era obwakabaka bwa Katonda bulina okujja ku nsi nga buyita mu ye. Tujjukire ekkubo ffunda n'abalizuula batono, so nga ate ebitonde byonna, buli kintu ekyatondebwa kirindiridde akaseera kano, akwogerako mu Romans chapter 8 verse 19, abaana ba Katonda okweyoleka ku nsi. Kubanga bwe bamala okutukuzibwa, ensi yonna egenda bamanya, Mukama agenda bambaza ekyambalo ekiringa omusana, ekitangaala ky'ebitangaala byonna, ensi egenda bamanya. Kubanga ekyo kyogerako Romans chapter 8 verse 10 kigenda kubaawo. Oyo Kristo ali mu ggwe, omwoyo wa Kristo ali mu ggwe, agenda kuba mulamu, so nga omubiri tegulina bulamu, naye obulamu obw'omwoyo bugenda kubaamu munda mu ggwe. Tujjukire okubeera n'endowooza y'ensi, ng'ensi bw'erowooza era ng'ensi bw'eraba ebintu, olwo tuba bafu mu mwoyo. Tokkiriza kulaba bintu ng'ensi abantu b'ensi bwe babiraba. Kuba tulaba Romans chapter 8 verse 6, buli alowooza ng'abantu b'ensi, ng'ensi bw'eraba ebintu, okwe kubanga tuli bafu mu mwoyo. Kiri Romans 8 chapter 6. Naye ate okubeera ng'ebirowoozo bye bitadde ku mwoyo, obulamu obw'omwoyo, obwo bwe bulamu era gy'emirembe. Kubanga oyo yenna atali wa mwoyo era ow'omubiri alowooza ng'abantu b'ensi, atunulira obutunulizi ekintu n'agenda n'okunnyonnyola n'endowooza ye nga bw'alowooza, oyo tasobola kusanyusa Katonda. Romans chapter 8 verse 8. Kitegeeza oyo aba mu mubiri. Bwe tubeera mu mubiri tetusobola kusanyusa Katonda. Kakubeere kuwuliriza buno bubaka bw'owuliriza, buwulirize ng'oli mu mwoyo, sooka osabe olyoke owulirize, osabe Mukama akuteekeko ekisa, okubikkulirwa, okumanya okupya, okutegeera okupya okw'omwoyo kunnyikire munda mu mwoyo gwo, kunnyikire mu mutima gwo. Kubanga okubikkulirwa si ffe tukutegeera, wabula omwoyo wa Kristo ali munda mu ffe, yakkiriza ebigambo eby'okubikkulirwa n'okumanya okupya okunnyikira mu mitima gyaffe. Byo bye binnyikira mu mitima gyaffe, so si ffe tubitegeera. Olw'ekisa kye okumanya okupya, okubikkulirwa kwe kujja ne kunnyikira munda mu mitima gyaffe. Olwo Mwoyo Mutukuvu n'atunnyonnyola mu ngeri gye tusobola okutegeera amangu. Bwe tusoma okubikkulirwa essula 12 olunyiriro olusooka n'olwokubiri n'olwokutaano, wagamba nti olunyiriro olusooka wagamba nti ne wabeerawo akabonero ak'amaanyi mu ggulu. Omukyala ayambaziddwa enjuba, nga wansi ku bigere bye waliwo omwezi, era nga ku mutwe gwe kuliko engule ey'emmunyenye 12. Era oyo omukyala ng'alina omwana ng'akaaba obulumi obw'okuzaala. Era olunyiriro olwokutaano lulaga nti n'azaala omusajja omulenzi. Oyo agenda okufuga amawanga n'omukono gw'ekyuma. Era olwamala omuzaala n'akwatibwa n'atwalibwa mu ggulu n'atuulamu ne Mukama. Bwe tusoma ebigambo ebyo si kyangu mu ndowooza yaffe ng'abantu era ng'abaana abato okumanya amakulu agakirimu. Naye olunyiriri olwo ngenda ddukunnyonnyola nga we lusomesebwa mu ggulu, nga lusomesebwa Mukama waffe Yesu Kristo. We ngenda oddukunnyonnyola nga we lusomesebwa ye, nga si magezi gange wabula ye nga waalusomesa Mukama waffe Yesu Kristo. Olunyiriri olwo era gwali yenna
ayagala okumanya ekiri mu ggulu mu kiseera kino, era kyekiddako ddala kiri etuddako mu mwoyo. Wuliriza bino, kubanga ekiseera kiweddeyo. Sooka weebuuze, omwoyo gwo guli ludda wa, era endowooza yo ogitadde ku ki? Endowooza yo n'omwoyo gwo obitadde ku ki mu kiseera kino? Kubanga waliwo ekintu ekiringa ekitono ate nga kyangu nnyo, nga kikwaatirako ddala, kiri mu genda mu maaso. Mu nsi yonna enkyukakyuka egenda mu maaso, mu maaso g'amaaso go, wabula nga tokiraba, naye nga kigenda mu maaso. Y'ensonga lwaki mbuuza, omwoyo gwo guli ludda wa? Ebirowoozo byo bitadde wa wootadde omwoyo gwo? Era ebirowoozo byo obyolekezza ki? Kubanga lwekigenda mu maaso mu nsi yonna enkyukakyuka, naye ddala bangi tebannakiraba. Olowooza omukyala ayogerwako y'ani? Omukyala oyo ayambaziddwa enjuba. Omukyala ono kye kifaananyi eky'omuntu atasobola kwetonda, naye ng'ate asobola okufuna olubuto. Kino kye kimu n'enjigiriza ya Mukama waffe Yesu Kristo eyeetuukiridde eva mu ggulu, kubanga ye Kristo. Enjigiriza eyo ye Kristo era eri mu ye, nga kyenkanankana era kye kimu n'omukyala oyo, era kye kimu n'omuntu waffe ow'omunda ow'omwoyo atasobola kwetonda ye, naye ng'omuntu ate asobola okufuna olubuto. Era mu ye Mukama asobola okuyisaamu bingi: okwagala, ekisa n'ebintu bingi ebirungi, so ng'omuntu oyo ye ow'omwoyo tasobola kwetonda. Enjigiriza ya Mukama waffe Yesu Kristo eva mu ggulu era eyesinga okutukula, esaanidde era etuukiridde. Enjigiriza ya Mukama waffe Yesu Kristo entukuvu, ey'okwagala kwa Katonda, nga obulamu obw'omwoyo obutaggwaawo obuva mu Kristo. Obulamu obw'omwoyo kwe kwagala okwa Katonda, era oyo ye mwana azaalibwa, gwe tusomako mu Kubikkulirwa essuula 12 olunyiriri olusooka, olwokubiri n'olwokutaano. Obulamu obw'omwoyo kwe kwagala okw'omwoyo, oyo ye mwana, era ng'eyo y'enjigiriza ya Mukama waffe Yesu Kristo etuukirira mu mutima gw'omuntu. Kankiddemu, obulamu obw'omwoyo kwe kwagala kwa Katonda, oyo ye mwana gwe boogerako mu lunyiriri olwo, era nga y'enjigiriza ya Kristo ekula n'etuuka ku kipimo kya Kristo munda mu mutima gw'omuntu. Ekyo kye kimu ku bigenda mu maaso mu mwoyo mu kiseera kino, kwe kutukuzibwa okwo, era ekyo kye bategeeza Kristo okudda ku nsi, kubanga agenda kudda ng'ayita mu mutima gwo ggwe. Obulamu obw'omwoyo, okwagala okw'omwoyo, oyo ye mwana agenda okukula era azaalibwe munda mu mutima gwo, ye Kristo ekikula kye ng'atuukiridde, ekyogerako mu Ephesians chapter 4 verse 11 okutuuka 15. Mazima ddala twogera ku nsomesa oba enjigiriza ya Kristo eyeetuukiridde, ey'enkanankana, eggulu erituukiridde. Omukyala oyo atuukiridde, oba enjigiriza eyo ewa Mukama waffe Yesu Kristo, mazima ddala eyambaziddwa enjuba, oba ekitangaala eky'ebitangaala byonna, kubanga biva eri Kristo, ekitangaala kiva eri Kristo. Kino kyeyoleka kyokka kubanga kya butonde. Kanziremu, omukyala ayogerwako mu Kubikkulirwa essuula 12 olunyiriri olusooka, olwokubiri n'olwokutaano. Omukyala oyo y'enjigiriza ya Kristo etuukiridde eva mu ggulu ey'okubikkulirwa, eyambaziddwa ekyambalo eky'omusana era eky'enjuba, nga kino kye kitangaala ky'ebitangaala byonna, kubanga kino kiva eri Kristo, era kino kya butonde.
enjigiriza eno eya Kristo ey'okubikkulirwa eri mu kujja mu mutima gwo ekiseera kino. Yegenda okwambazibwa, ye mukyala ayogerwako, yegenda okwambazibwa enjuba, nga kino kye kitangaala ky'ebitangaala byonna, era nga kino kya butonde, kye kyambalo ky'ogenda okwambazibwa mu kutukuzibwa kwenjogerako okugenda mu maaso. Kyenavudde mbuuza, ebirowoozo byo obitaddewa, omwoyo gwo ogutaddewa, kubanga kigeno kigenda mu maaso mu nsi yonna, naye tonnakiraba. Naye omukyalo ono atuukiridde, oba eno enjigiriza ya Kristo esobola kunnyikira mu kwagala kwa Katonda okuva mu ggulu, okuva mu Kristo. Y'ensonga lwaki bwe tusoma mu kubikkulira, omukyalo ono yali ayambaziddwa enjuba, naye ku bigere bye n'asamba omwezi, ng'omwezi ke kabonero k'okweyagaliza yekka, era nga omwezi ke kabonero k'ensi oba okwagala ebintu by'ensi. Omwezi ke kabonero k'okwagala ebintu by'ensi. Kanzireyo emabega okujjukiza obulungi, oddemu okitegeere bulungi mukwano gwange ali eyawuliriza. Mu kubikkulirwa essula 12 olunyiriri olusooka olwokubiri n'olwokutaano batubulira ku mukyala eyalina emmunyeenye 12 ku mutwe gwe, waggulu w'engule yali ku mutwe gwe, ng'ayambaziddwa enjuba, ku bigere bye nga waliwo omwezi. Kati kanziremu, omukyalo oyo atuukiridde y'enjigiriza ya Kristo eyo gye tukubulira egenda mu mutima gwo n'ennyikira mu mutima gwo. Naye eno enjigiriza ya Kristo ey'okubikkulirwa gye tukugamba esobola kunnyikira era kutegeerebwa ng'olina okwagala kwa Katonda okuva mu ggulu mu mutima gwo. Bw'oba tolina kwagala kwa Katonda, eno enjigiriza tegenda kunnyikira mu mutima gwo, era mukwano osobola obutagitegeera. Sooka obeere n'okwagala kwa Katonda. Y'ensonga lwaki Mukama yatugamba yagala muliraanwo, yagala Mukama Katonda wo. Kino kyetaagisa, kubanga ono omukyala gwe tusomako oba enjigiriza ya Kristo esobola kunnyikira wokka awali okwagala kwa Katonda okuva mu Kristo. Y'ensonga lwaki omukyala oyo yasamba omwezi, ng'omwezi ke kabonero k'okweyagaliza yekka, nga toyagala muliraanwo. Omwezi ke kabonero k'ensi n'ebyokwegomba by'ensi n'okwagala kw'ensi. Omwezi ke kabonero k'ensi. Era omukyalo ono we tusomako mu kubikkulirwa tulaba nti ayina emmunyeenye 12 waggulu ku mutwe gwe, nga emmunyeenye zino 12 kitegeeza amateeka 10 aga Musa n'amateeka 2 aga Mukama waffe Yesu Kristo ge yatuwa, yagala Katonda wo, yagala muliraanwo. Ze mmunyenye 12 eziri waggulu w'omukyalo oyo gwe tusomako, bw'ati Mukama waffe Yesu Kristo bw'ayigiriza mu ggulu, era gw'anaagendayo ojja kuba mujulizi nti ku nsi amazima gaaliko. Emmunyenye 12 omukyala z'alina waggulu ku mutwe, ku ngule ye, oyo mukyala ayogerako mu kubikkulirwa. Emmunyenye 12 zitegeeza amateeka 10 aga Musa n'amateeka 2 Mukama ge yatuwa, yagala Mukama Katonda wo, yagala muliraanwo. So emmunyenye zino 12 tezitegeeza abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo oba abatume, naye zitegeeza amateeka 12 ag'okwagala okutaggwaawo. Era emmunyenye zino 12 tezitegeeza ebika bya Isirayiri 12. Omukyala enjigiriza eno eya Kristo, omukyalo oyo yenjigiriza eno eya Kristo, enjigiriza ey'okubikkulirwa ekka mu mutima gwo, nga kino kye kitangaala ky'ebitangaala byonna, y'enjuba, ke kabonero k'enjuba. Era ekigambo kya Kristo kye tuzze tukubuulira mukwano, kye bazze batubuulira, kitegeeza kiri lubuto munda mu ggwe, kigenda kuzaala, ng'oyo gwe kigenda okuzaala ye muntu ow'omwoyo ow'okwagala kwa Katonda.
yoyo omugole agenda okubeera ku mbaga ey'obugole Mukama ku kijjulo kyategese. Kanziremu enjigiriza ya Kristo gy'ozza osomesebwa eyo eri mu mutima gwo, y'eri olubuto gy'okomojjuwa emmere y'omwoyo, yegenda okuzaala oyo omwana ow'ekitangaala ayambaziddwa enjuba. Kwe kutukuzibwa kwenjogerako, okukomekerezebwa olwo obwakabaka bwa Katonda bujje ku nsi nga bweta mu ggwe. Kyekyambalo ekipya y'enkyukakyuka eyo bangi gye bayita rapture. Ekyambalo ekyo we kigenda okubeera. Enjigiriza ya Kristo eri munda mu ggwe yegenda okubeera olubuto ezaale oyo omuntu ow'omwoyo agenda okwambazibwa enjuba. Bwe kityo we kigenda okubeera. Era gwe tewawulirako mu byawandiikibwa ye tebigamba nti oyo yenna atazaaliddwa mwoyo tajja kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Oyo yenna atazaalibwe mwoyo tajja kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Ekyo tokiwulira nko muganda wange mu byawandiikibwa. Tunuulira omwana ono omukyala gw'azadde mutuukirivu era nga kuno kwe kwagala kwa Katonda. Ng'okwagala kwa Katonda kuno kulumya omuntu ow'omwoyo bubi, kulumya omuntu ow'omubiri, omuntu ow'ebweru. Okwagala kwa Katonda kulumya omuntu ow'omubiri. Tujjukire omukyala ali mu kaaba obulumi, omwana agenda kuzaalibwa mu Kubikkuliro essula 12 olunya olusooka olwokubiri n'olwokutaano. Omukyala akaaba mu bulumi agenda kuzaalibwa. Omwana ono sooka olabe wano, omwana ono omukyala ono gw'ayinanga olubuto lw'omwana ono, omwana ono mutukuvu. Kwe kwagala kwa Katonda. Ng'okwagala kwa Katonda kulumya omuntu waffe ow'omubiri, kumulumya nnyo. Buli lw'oba n'okwagala kwa Katonda omubiri guba guwakanya, oyita mu bulumi bungi mu ndowooza y'ensi. Okwagala kwa Katonda kweyoleke. Buli lw'oyagala okulaga okwagala kwa Katonda mu nsi oba owulira obulumi oba olaba ng'okola loosi. So ng'omwana oli alina okuzaalibwa okwagala kwa Katonda mu ggwe, omwana agenda okwambazibwa enjuba okutuusa ng'okwagala kwa Katonda kuno okw'omwoyo okw'omuntu ow'omunda kukuze ne kukula ne kutuuka ku kipimo kya Kristo bwe yali ku nsi. Olwo okuzaalibwa okw'ekitiibwa okw'obulamu butaggwawo lwe kugenda okubaawo. Eyo bangi gye bayita rapture oba okukomawo kwa Kristo ku nsi. Nga okwagala kwa Katonda okw'omuntu ow'omunda kwe kugenda okukula kutuuke ku kipimo kya Kristo bwe yali ku nsi. Olwo Katonda akutunuulire alabe Kristo ali munda mu ggwe nga ggwe tokyaliwo. Ekirala, omwana ono azaalibwa mulenzi. Lwaki si muwala? Kubanga okwagala kuno nga we kuli mu musajja, era okwagala kuno nga bw'olaba nga kuli mu musajja, kubeeramu nga kwe kutonda